Kadama TV, Kadama alina okwemulugunya ku Equity Bank oba banka ze baterekamu ssente zaabwe ng'agamba nti nno bwe babeera bali ku companies nga bali kumpi okujja mu nsi z'Abawarabu, banka ezimu kati wano yayogedde ku Equity Bank zijja ne zibagamba ne ziba promising ebintu bye bitakola. Babagamba nti mugulewo account, nabo ne bagulawo account, bagamba ssente zammwe zigenda kubeera nga ziri safe. Ne bagamba nti ne next of kin bw'aba ayagala okuggyayo ssente n'omuauthorizing n'omuwa aba asobola okuziggyayo. Kadama agamba bw'aba afunyeemu obuzibu aba ayagala next of kin gwe yateekayo aggyeyo ka ssente abeere nga akozesa n'okubeera nga tebamusala ssente nnyingi nnyo. Era baba promising obutabasala ssente nnyingi, naye agamba ssente ze bamusala ssente nnyingi ate ne kubeerako ne bakayungirizi abajja mu layini nga basimbye okufunayo ssente ne babagamba bo bawa $1.5 bamwanguyize. Bagamba agenda asukumye ssente, omuntu ne babeera nga bamuzunza, tewali netiwaaka ziri wansi. Kaakati ne bakozesa oba omukisa ogwo okubeera nga baplantingawo omuntu ajja okugamba nti gwe nze mpa $1.5 ebintu nja kubeera nga mbikolerako. Kadama obuzibu bw'asanze ng'ayagala abantu abakola ku Equity Bank batereeze empeereza eyo ne bakayungiriza abajja mu makkati awo ne beeyunga mu bantu babeera basukumyeyo okubeera nga bafuna ssente babeere nga babastopinga. Kuba agamba bamutema $10,000 asukuma 7 ne bamutema 10 ne gisigala 6, aye ne ku 6 ezo ne kujjako omuntu ng'abasikaali abo namugamba mpa $1.5 kakana ng'asigazza ssente entono. So agamba ebintu bye mupromisinga nga tebanaba kugulawo account singa bye mutuukiriza. Nti Kadama bw'aba agambye next of kin tayagala kuggyayo ssente kibeeroke, naye bw'aba asayininga n'agamba nti mumukkiriza okubeera nga ajjayo ye ayina ensonga ze. Tetujja kutunuulira mu kiri nti next of kin naye ayinza oziggyayo n'azirya. Tujja kugendera ku kiki ky'oba osayininze, gwe kyosayininze oba omwesiga n'obanga nga kyosayininze then bakole ekyo. Bw'obeera tomwesize n'ogamba nti tasayininga era babeere nga tebasobola zimuwa, naye abantu abamu babeera bagamba nti ono ne bw'aziggyayo. So ekyokugamba nti no ajja zirya oba taazirye tusooke ekyo tukizze emabbali, naye bo bagamba kyaba asayininze kyagala mubeerereko. Bwe basukuma ssente mulekerawo okusala ssente nnyingi, ate bwe babeera batuuse okuggyayo ssente muve oba babeere bano bakayungiriza abeenyiga mu layini nabo babeere nga bavaawo babeere nga tebababba ssente zaabwe. Katumuwulirize ensonga ye. Okuweerezaako buno obubaka nga bukwatagana ne Equity Bank. Equity Bank batusendasenda ssebo bajja na ku makampuni, mukyalina kampuni nga babasendasenda mugulewo akawunti kasa mubeera ng'oba muli n'obwetaavu twagala next of kin asobola okubaggyayo ssente. Okiraba twatuuka eno Equity Bank n'ebyekyusaako, ne bw'obeera nga waliwo ky'oyagala okugula next of kin tasobola kutoolerayo ssente. Ne bw'obasindikira email, ne bw'obasindikira ne bw'obasindikira obubaka nga buva gy'oli ne bategeerera ddala nga gw'otumye next of kin tebakola ki, tebamuwa ssente. Ekyo ne tukita. Kabiri ku ekyo Equity Bank egwizaawo omuze. Omuntu agenda olwedda osindisa emitwalo 7 eno bakukyaginza emitwalo 10, gye bakukyaginga emitwalo 10 otuuka eri ng'olwedde gisigadde emitwalo 6. Aba Equity Bank abo beekulungutane ati netiwaaka nga bazunza omuntu agenda okukimayo ssente. Luno olwokubiri oluddako ng'omusirikale ajja yeekiikamu abo abakimayo ssente, okuleka bano ababeera nga bateekayo ssente naye bano abali kuggyayo ssente kasa bamutegeera nga ajjayo ssente ng'ali kuggyayo ssente nga bazimusindikidde okuva ebweru nga babaawula nga babagamba tuwa $1.5 tukukolere ku nsonga zo, olwedde ssente baba bamaze ozikyaginga ng'era abasirikale bongera okubba ssente zaffe. Kadama TV tunaasanyuka ng'otufuukidde eddoboozi yaffe n'obitukolerako, kubanga bannaayo Equity Bank etufuukidde ekizibu. Ebuzaabuza ssente ku akawunti obeera omanyi ndala
ogenda okugulira bagamba mbu esente wazijjako n'ogamba nafuuka muzimu ogwava mu Buwarabu ne gugenda e Uganda ne gujjako ssente. Kale mwami Kadaama TV ebyo ebyange naasanyuka ng'obitukoleddeko kubanga gwe eddoboozi ya nkuba kyeyo.